era omuwanguzi mu bindadde okulaba nga tuka ku buwanguzi n'ebintu ebirala ebiwerako bye tukola. Naye lumu tufuna okusoomoozebwa okusinziira ku bintu bye tukola. Abamu ku ffe okusoomoozebwa kuno kujja mu ngeri ez'enjawulo. Kuyinza okuva ku mikwano gye twasoma nagyo nga w'otunuulira level gye batuuseeko ne bye tuliko mu kiseera kino. Oyinza n'okuggwaamu amaanyi ne weebuuza Katonda ono gwe nsinza ye wa njawulo ku bali abalala, kubanga twasoma ffembi twatuula ne mu kibiina naye mu kiseera kino nga balabika nga abakusukkulumyeko ne weebuuza kiki ky'okola obubi. Awo kyangu nnyo nno okwesalira omusango n'ogamba nti ndabika nina obuzibu, ndabika nina ekinnemeredde, naye olwaleero nno njagala kuzzaamu maanyi nti tewali ky'oli kukola bubi, wabula ekiseera kyo tekinnatuuka, kubanga buli omu ku ffe tubeera ne sizoni wabeerawo sizoni omuntu n'abeera nga yaliko abawagira omupiira, waliwo otuuka ng'olaba ttiimu yeriko yeyokya yesazza mu kiseera kino. Njagala kutegeeza ekiseera kyo tekinatuuka, tekitegeeza nga kyolera ddala ng'owulira kyekyo ekituufu. Beera mugumiikiriza kubanga ekiseera kyo kijja kutuuka. Wali eyampeereza ebigambo bino bye naali agadde ogabana nammwe nga tutandika. Ebigambo bino biri mu Luzungu naye byankoledde nnyo kubanga abadde agamba nti stop comparing yourself with other people. Ebiseera ebisinga twagala nnyo okutunuulira abantu bannaffe ne tutunuulira bye basobodde okutuukako naffe bye tutuuseeko mu bulamu bwaffe. N'agenda mu maaso nti you block your blessings every time you compare yourself with other people. Buli kiseera n'otunuulira banno bye bakoze, gwe emikisa gye walifunye obeera ogiziyiza. N'agenda mu maaso nti their season is not your season, your path is not their path. Stop comparing yourself with them. Instead of comparing, flourish on your own season. Kifo ky'okutunuulira bye bali okukola aba bye batuuseeko, manya nti olugendo olwo lwa njawulo, n'olwekyo beera mugumiikiriza. Ekiseera kyo kijja kutuuka, ate weewunye n'okwewuunya n'ogamba kale nali mpapira ki singa nali mugumiikiriza. Bino nno mbyogera nga tweteekateeka tusobole okufuna ekyokuyiga kyaffe, naye nawulidde nga bikulu nnyo okusetinga peesi yaffe. N'agenda maaso n'agamba nti don't let comparison steal the joy of your journey. N'otunuulira abo abaafumbirwa, abaawasa, abalina abaana, abafunye zi masters, abafunye zi PhD, abafunye zi promotion, gwe buli kiseera n'otunuulira bye basobodde okukolako, weesanga ng'essanyu liri waalibadde nalyo tolifunye. Olwaleero nina mikwano gyange abafunye ebirabo eby'enjawulo. Olwaleero nno ebadde Pastors Appreciation Sabbath. Wali omukwano gwange afunye emmotoka era mpeereza ekifaananyi. Kyalibadde kyangu nnyo nze ng'omuntu okunakuwala ne ŋŋamba mbadde manyi twasoma ffembi, baatutikkira ffembi. Ekyo tekisaanidde kujjako ssanyu gwe ng'omuntu. Manya nti olugendo lwa njawulo. Omuntu ono ayongerako n'agamba nti you're in the process of becoming who he designed you to be. You've been working on yourself lately. It shows. Be patient. Work diligently. Nti waliyo ebintu by'ozze weekolako gwe ng'omuntu. Era ekiseera kyo ekinaatuukirira ojja kutuuka ku buwanguzi. N'olwekyo kusaba nga nkwegayirira obeere mugumiikiriza kubanga ekiseera kyo kigenda kujja. Olwaleero nno nga tutandika njagala kusesira nnyo ku omwami mu Bayibuli eyakola ebintu ebyewuunyisa. Ekimu ku ebyo ekyamulemesa okutuuka ku buwanguzi bwe yalifunye. Omwami ono asangibwa mu Luka essula ya 23. Luka 23
banga tuli kutunuulira ku maanyi g'obuwanguzi. Nafunye omutwe guno nze nno natunuulidde sayidi eri kiki ekisobola okutuziyiza okutuuka ku buwanguzi. Abannyonnyozi ba Bayibuli batugamba nti Luka ono yali musawo mutendeke. Era bw'osoma ekitabo kya Bakolosaayi essula ey'okuna olunyiriri lwa 14 tusoma ku Pawulo ng'awandiikira ekkanisa eri mu Bakolosaayi ng'abagamba nti awandiika bw'ati n'agamba nti Bakolosaayi essula ey'okuna olunyiriri lwa 14 nti Luka omusawo omwagalwa. Awo wetuva okusinziira ne tugamba nti Luka ono yali musawo mutendeke. Lwaki nkijjeeyo? Kubanga abannyonnyozi ba Bayibuli batugamba nti waliyo ebika by'abantu abasatu abatunuulira ebintu mu ngeri y'enjawulo. Asookera ddala y'omusumba. Omusumba nga nze akutunuulira ku Sabbiiti ng'olwaleero ng'onyumye bulungi, tamanyi na bye wakoze eggulo, tamanyi bye wakoze mu wiiki, naye wojja mu kkanisa akutunuulira nga wenna oli muwombefu, olabika bulungi. Ekika ekyokubiri waliyo omusawo. Kimanyi tulina abasawo wakati mu ffe. Ntegeeza abasawo abajjanjaba abantu. W'obeera omusawo nno weesanga nga otunuulira omuntu mu ngeri y'enjawulo, newajja nga teyanaabye, newajja nga teyasenyezza, newajja ng'awunya atya, obeera olina omukolako. Ekika ekyokusatu be ba looya. Looya ye ogenda gy'ali ng'olina obuzibu. Emabega kawondozo omawulidde ku musumba waffe tamukedde. Twalina okunoonya balooya abatuyamba ku musango. Kati mu Luzungu bagamba nti lawyers see people at their worst. Pastors see people at their best, but doctors see people the way they are. Nti omusawo atunuulira omuntu nga bw'ali. Kati Luka ono yalaba abantu ab'enjawulo n'abaagala. Lwaki mbyogera bino? Kubanga kigambibwa nti Luka ono alina omwami gwe yajjanjaba gwe bayita Teofiiro. Era w'osoma mu Luka essula esooka ozuulira nti omwami ono Luka yali yajjanjaba. Omwami yali ow'ekitiibwa. Omwami yalina ettutumu. Omwami yalina essente. Wamaliza okumujjanjaba ne bafuna omukwano ogwo ogw'omusawo n'omujjanjabi, omusawo n'omulwadde. Kati kigambibwa nti Teofiiro ono n'amubuuza ku Yesu, n'amuwandikira olugero lwa Yesu. Era kigambibwa nti yanoonyereza. Era okunoonyereza kwe awandiika ekitabo ekisooka kino ekya Luka, enjiri ya Luka. Ekitabo ekyokubiri ky'ebikola by'abatume. Kati bino byonna biwandiika ng'agezaako okunnyonnyola Teofiiro Yesu ono yali atya. Mu ssuula ya 23 wegenda okusa essira batugamba nti ekibiina kyonna ne kigolokoka ne kimutwala ewa Piraato. Ne basooka okumuloopa nga bamugamba nti ono twamulaba ng'akyamya eggwanga lyaffe, ng'abagaana okuwa Kayisaali omusolo, ng'ayogera ye yennyini okuba Kristo kabaka. Katuseewo essiraawo kubanga Luka ono alina ebintu ebikulu by'aggyayo ku mwami ono Piraato. Abasinga ku ffe bwe tuba tulaba firimu ya Yesu tutera kulaba Piraato ng'alina ebintu by'akola eby'enjawulo bye njagala okubaggyirayo olwaleero. Ekisookera ddala kye njagala musobole okutegeera nti ono omwami Piraato yali batugamba nti yali omu ku ba slaves, abaddu abaali abakuze ne batuuka ku level ey'enjawulo gy'otasuubira mu omuntu yenna nno okutuukako. Era lwaki mbijjeeyo nti olumu ku ffe tusobola okulemererwa okutuuka ku buwanguzi olw'okulemererwa okusalawo amangu. Ekisookera ddala wano batugambye nti he wanted to avoid decision. Yali agala okugaana okusalawo ye ng'omuntu kubanga yalina okusalawo kwe yali alina okukola naye n'agaana okukola. Bamuleetera Yesu. Njagala otunuulira omusajja eyalituuse ku buwanguzi. Yalina omukisa ogw'enjawulo. Yali asisinkanye Yesu
naye okulemererwa okusalawo gwe nange kuyinza okutulemesa okutuuka ku buwanguzi. Twagala okufuna ago amaanyi g'obuwanguzi naye kiki ekiyinza okutulemesa okusalawo? Ekisingira ddala okutulemesa okusalawo ng'olina choices nnyingi, ng'otunuulira ebintu ng'obiraba byonna birungi. Oyinza okwesanga ng'emirimu gye bakuleetedde gyonna nno girabika bulungi, n'ogamba ngenda kulondako guliwa. Oyinza okuba nno simanyi abaffenna abaliko ku layini kuno, aba tulina abaami tulina abakyala, naye nkimanyi waaliwo ekiseera ekyo ng'olina okulondako nti ono gwe ngenda okubeera naye. Omuntu omu yayogera ekisesa n'agamba nti singa buli mwami baamuwa ebbumba lye yeebumbire omukyala gw'ayagala nti ebbumba teryali maze. Lwaki? Kubanga buli mwami alina by'ayagala ku mukyala. Wayinza okubeerawo oli ng'ayagala figa, ne wabeerawo oli ayagala kabina, ne wabeerawo oli ayagala maybe ng'ayagala hips. Okulemererwa nno okusalawo ng'olina choice ng'otunuulira ebintu, tosobola kubeera na buli kimu kubanga naawe ng'omuntu totuukiridde. Waliyo ebikulemerera ng'omuntu, n'olwekyo w'omanya nti waliyo ebikulemerera ng'omuntu olina okusalawo mangu. Piraato ono yayagala okweggyako okusalawo. Tuyinza okubanga nno tuli bakulembeze, kiki ekiyinza okutulemesa okutuuka ku buwanguzi ng'oweesanze ng'oli mu kiseera ng'olina okusalawo naye n'oyagala okweggyako omusango, n'oyagala okuwa abantu abalala obuvunaanyizibwa. Mu Luka 23 olunyiriri olwokutaano, Luka 23 olunyiriri olwokutaano lutugamba bwe luti nti naye bo ne beeyongera okutaayirira nga bagamba nti asasamaza abantu ng'abayigiriza mu Buyudaaya bwonna. Yasookera Galilaaya okutuuka ne wano. Njagala mutunuulire nno ebigenda mu maaso, njagala mugoberere kubanga omutwe gwaffe gugamba nti amaanyi g'obuwanguzi. Abantu bano baleeta Yesu eri Piraato. Piraato yalina obusobozi bwonna okusalawo, naye waatuuka ekiseera ng'ayagala kweggyako omusango. Abantu batuuka ekiseera nga bamusindiikiriza asobole okusalawo, bamusindiikiriza kubanga yali alemereddwa. Number 2, Piraato ono yasikatira, he hesitated. Waliwo wootuuka ekiseera ng'olina ky'olina okusalawo naye n'osikatira. Simanyi eyo we muba musala enguudo aba kibeera kitya, naye lumu kikaluba okusala enguudo wano mu Kampala. Ne weesanga nga muli group, muli bantu 4-5 musazeewo tugende lumu, naye omu n'asikatira. Olwaleero w'osikatira ennyo, w'olwawo nnyo okusalawo, w'olwawo nnyo taking a decision, weesanga ng'obuwanguzi tojja butuukako. Pilate hesitated. You shouldn't hesitate. The longer you wait to make a right choice, the harder it becomes. Oyinza okuba ng'ozoowulira obubaka nga waliyo ky'omanyi nti kyenkola ddala kikyamu, kyenkola ddala tekituukiridde, kyenkola ddala tekisaanidde, naye ng'ogamba nja kutereeza enkya, nja kutereeza. Olwaleero owulira nno eddoboozi lya Katonda, tokakanya mutima. Don't harden your heart. Kubanga the longer you wait to make a right choice, the harder it becomes. Abamu ku ffe twagala nnyo okubuuza abantu ab'enjawulo. You consult. N'obuuza ono, n'obuuza oli, n'obuuza oli. Buli bw'obuuza abantu ab'enjawulo weesanga nga okusalawo kukulemeredde. Ku lwaki? Kubanga buli omu ajja kuwa ky'alaba nga kituufu mu maaso ge. Naye mu maaso ga Katonda kituufu kye kisaanidde okukolebwa. Bassebo ne bannyabo, nga tugenda mu maaso, njagala okwongeramu Luka 23 olunyiriri lwa 13 okutuuka ku 16. Piraato n'ayita bakabona abakulu n'abakungu n'abantu n'abagamba nti mundeetedde omuntu ono nti yakyamya abantu, era laba nze nga mwe mwekennenyeza mu maaso gammwe. Sirabye ensonga ku muntu ono mu ebyo bye mumuloopye. Piraato atunuulira Yesu
n'asoma buli kimu n'alabira ddala nga Yesu talina musango era newankubadde Kerodi kubanga amuzizza gye tuli era laba tewali kigambo kyakoze ekisaanidde. Abamu ku mmwe abatamanyi lugero luno bulungi nnyo, Piraato ono atuuka ekiseera ng'ayagala kweggyako omusango. Atuuka ekiseera n'agamba nti naye ani atwala Yesu ono? Ani amuvunaanyizibwa? Abamu ku mmwe simanyi abamumanyi Piraato ono ddala. Kigambibwa nti Piraato ono yali muddu nga we mbagambye mu ntandikwa. Naye okutegeera omuddu ddala kiki yali? Omuddu yali tasobola kwesalirawo. Omuddu n'okulya yasabanga busabi lukusa. Omuddu n'okugenda okweyamba yasabanga lukusa. Era n'abaana bonna be yafuna ng'ali muddu bonna baafuukanga baddu. Kakati Piraato yali atuuse ekiseera ng'akuze kariya ladda eyali omuddu kati ng'ate yatwala yakulembera abantu. Kubamu akafaananyi okusalawo okw'omuddu we kufuukira obuzibu. Abamu ku ffe tuli baddu ba kibi. Abamu ku ffe tuli baddu ba mirimu gyaffe. Abamu ku ffe ne mu bufumbo bwaffe tuli baddu nti omwami ab'omukyala akufuga ne weesanga nga buli kyewosaanidde okusalawo ogamba nina okusooka okwebuuza ku mwami wange, nina okusooka okwebuuza ku mukyala wange, nina okusooka okwebuuza ku famiri yange. Kati Piraato ono eyali omuddu alina omukisa okusalawo n'alemererwa era ne kimuleetera okuzikirira. Ng'olwaliro njagala kukoola nti oba olina omukisa okusalawo ddala, okusalawo kunaakutuuka ku buwanguzi, walisazeewo nga tosikattira, walisazeewo nga tolwawo. Number 3, simanyi kino aba mukiraba bulungi, compromise. Waliwo wootuuka ekiseera ng'ogamba naye aba yaddeko. Waliwo etutunuulira abantu nga boogedde ku bibi ebikoleddwa. Ogamba naye kino aba si kibi nnyo nga kiri. Naye ono yassa omuntu. Naye ono kale yatutte akasente akatinitini. Naye ono yafunisa omuwala olubuto. Naye ono aba yaddeko. Waliwo tutuuka ekiseera nga wali ebibi ebimu by'otunuulira nga birabika aba nga yaddeko. Naye njagala mbagambe Yakobo omuganda wa Yesu bwe baazaalibwa bombi maama omu ayogera ebigambo bino mu Yakobo essula ey'okubiri olunyiriri lwa 10 n'agamba nti kubanga omuntu yenna bw'abba akwata amateeka gonna naye n'asobya mulimu ng'azizza omusango gwonna. Kubanga oyo yayogera nti toyendanga ate yayogera nti tottanga. Kale bw'otayenda naye notta ng'ofuuse omwonoonyi w'amateeka. Yakobo kyagezaako okugamba mu ssuula ey'okubiri kutandika n'olunyiriri lwa 10 atusiigira ekifaananyi ng'agamba nti amateeka gonna genkana. Nti tewali tteeka ly'ogamba nti lino lisukkulumye ku liri. Gonna genkanankana. Yakobo agezaako okugamba nti tetusaanidde okutuuka ekiseera where we compromise, okwekkiriranya n'otuuka n'ogamba nti aba kino yaddeko lino at least kanzibe ku liisa erimu kino kakiyitewo. Olina okuyimirira ku mazima. Omuntu omu yagamba nti truth remains truth, or right remains right even if no one is doing it. Nti ekituufu kisigala nga kituufu, amazima gasigala nga mazima newankubadde nga tewali omuntu yenna agakola. Ate ekikyamu kisigala nga kikyamu newankubadde nga buli omu akikola. Ffe nga banawo gamba tuyimiridde ku mazima. Ffe nga mu maka gaffe tuyimiridde ku mazima. Aba tutuuka ekiseera ne tugamba kale waakiri kino kakiyitewo. Piraato ono ekyokuna, he chose his job before Jesus. Abasinga ku ffe tutuuka ekiseera ne weesanga ng'olonzeewo omulimu gwo kifo kya Yesu. Oyinza okuba nno kikola nga togenderedde. He chose his job before Jesus. Kubanga atuuka ekiseera ne yeebuuza, Yesu ono we musalira omusango, kirabika n'omulimu gugenda kuba gonfudde nga sikyasobola kubeera n'avunaanyizibwa. N'olwekyo kankisembezeeyo eri, kankiwe Kerodi asalewo.
obuvunaanyizibwa kambuwe omuntu omulala asobole okusalawo. Abamu ku ffe waliyo kye tuyita clean hand strategy nti tulina okusalawo n'okusalawo ne twagala tulabikenga abalungi. Ndowooza aba tuteera kyogera nti tulya mu lulime ne mu luzise nti oli mu lukiiko waliyo ebisaliddwawo nga bizibu nnyo naye n'ogamba nti nze nkivuddemu ntya. We tuba tugenda kutuuka ku buwanguzi tulina okunywerera ku Yesu, ate Yesu yekka ge maanyi g'obuwanguzi bwaffe. Kyeva olaba olunyiri lwaffe olw'okujjukira lwe nabawadde olugamba nti 1 Corinthians 15:57 nga lwogera obuwanguzi bwaffe buvaawa nti naye Katonda yeebazibwe atuwanguza ffe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nti obuwanguzi bwaffe si lwakuba nti tusomye nnyo, si lwakuba nti tulina connections ez'enjawulo, wabula Yesu, ate Yesu Kristo yekka. Matayo awandiika ebigambo bino bye tumanyi obulungi ennyo. Matayo sura y'omukaaga olunyiri lwa 33 nga lwogera nnyo okusobola ffe okutegeera nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Abamu ku ffe tunoonyeza nnyo ettutumu, twenoonyeza nnyo essente ne twerabira Yesu Kristo. Have you chosen your job before Jesus? Ne weesanga nga emirimu gyaffe gitutwalidde ekifo kya Yesu. Abamu lumu tufuuka bize nnyo ne weesanga nga n'obudde bwa family tebuliiwo. Wiiki zino esatu no zibadde nzibu nnyo. Tubadde ne mu crusade ne wafuwayo kye tuyita Youth for Christ. Simanyi abeeyo kyabaddeyo nayo ng'abavubuka bennyini be bakulembeddemu ekkanisa okubuulira enjiri. Naye nga weesanga ng'ovuddeyo waka ku makya nnyo 11 ate okomyewo nnya ng'abaana beebase temulabaganye. Kati olwayo tubadde tugenda ku kkanisa, muwala waffe omukulu kwe kuŋŋamba, Daddy, I've missed you. Bulina ku mbadde sikulaba. Obadde ngawa? Ne mugamba ye mbadde ngawe waka. Nti nze mbadde sikulaba. Okeera ku makya n'ondekawo, okomawo nga neebase. Kati kubamu akafaananyi singa kibadde enkolagana yaffe ne Yesu, singa ebadde enkolagana yaffe n'ekkanisa, emirimu gyaffe nga twesanze nga tuli too busy, we have chosen our jobs over Jesus. Piraato ono yalina omukisa okusalawo, yalina omukisa to choose what was right, naye yalemererwa. Piraato ono kigambibwa nti yatuuka ekiseera ng'awulira obuzibu, n'agamba nkoze ntya, yeebuuziza ku bantu ab'enjawulo, naye mu kulwawo okusalawo yeesanga ng'akoze ensobi. Mu kwebuuza nnyo ku bantu ab'enjawulo ne yeesanga nga ye mwennyini alemereddwa okulondako ekituufu. Ekyo kiyinza okutulemesa okutuuka ku buwanguzi. Amaanyi gaffe ag'obuwanguzi tugambye gali mu Yesu Kristo. N'oyinza okwesanga gwe ng'omuntu ng'olemereddwa okutuuka ku buwanguzi obwo, ng'okimanyi ddala Yesu yagenda okubutuusaako, naye nga waliyo kyakugambye okukola. Era kyevulaba Yakobo ono ayongera n'awandiika ebigambo bino. Yakobo essula ey'okuna olunyiri lwa 17. Yakobo 4:17 lugamba nti kale amanyi okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Twagala kutuuka ku buwanguzi. Waliyo bye tumanyi nga bikyamu, nga tuteekeddwa okubireka, naye ne weesanga nga okiremeddeko n'olemererwa n'okukola ekituufu. Ng'omanye ekituufu ky'olina okukola naye nga tokikoze. Omanye ekikyamu ate nga kyokola. Ono Piraato yali amanyi ekituufu ekyokukola, yali amanyi ekyokusalawo, naye n'agezaako okweggyako omusango. Era olwaleero nkubuuza, oyagala kutuuka ku buwanguzi, omanye amaanyi g'obuwanguzi, naye onaakola ki ne Yesu? Lumu nasoma nno olugero ku omusumba omu yali agenda okubuulira mu kifo, n'alinnya emmotoka. Walinnya emmotoka yalina okusasula 4,500 era n'aziwaayo 4,500. Kondakita kwe kumuddiza ebinusu eby'ebitaano 12 n'abibala nga 12 ddala, ng'ate balina okumuddiza 5,000
mu 5 eze Uganda. Nina agamba ne aba conductor bano bateera nnyo okutubba. Ndowooza Katonda naye yategedde nti gwe guno omukisa gwange ngenda kubuulira enjiri, n'olwekyo nampa omukisa 5 bino nja kugulamu amazzi nsobole okuganywa nga ngenda okubuulira. We baali banaatera okutuuka gye bagenda, yali avaamu wekufuna eky'5 n'akiddiza kondakita ono. Wakiwa kondakita kwe kumugamba nti musumba, nakulabye ng'oyingira emmotoka eno era ne ŋŋamba driver njagala kugezesa tulabire ddala bono musumba mwesigwa era kwe kuwa ebinusu nga biyiseemu eky'5 naye ndabidde ddala nti oli musumba mwesigwa. Omusumba kwe kudduka mu kisaka ekyali okumpi n'afukamira n'asaba n'agamba Katonda wange weebale nnyo katono ontunde Yesu Kristo olw'5. Olwaliro njagala kubuuza, twagala nnyo okutuuka ku buwanguzi ne twesanga nga tukoze buli kintu n'ebitali bya kikristaayo kubanga twagala kutuuka ku buwanguzi. We tutuukayo ne twerabira ne bye twakola byonna. Olwaliro nkubuuza, mirundi emeka teweesanze ng'otunze Yesu olunusu 5 ebyo? Weetaaga empapula okola buli kisoboka. You need the papers kubanga weetaaga kimanyikiddwa. N'omuntu ogamba nine Yesu naye alabira ddala nkyetaaga mu kiseera kino. Nja kuwaayo kale ekirabo eky'okwebaza, nja kugattiriramu awo. What will you do with Jesus? Ekyokutaano, he chose to remain neutral. Njagala ebyokuyiga bino tubijja ku Piraato naye nga naffe tusobole okufunirako ekyokuyiga nti tosobola kulondako okusigala wakati nga tosazeewo. Omanyi ekyokusalawo naye n'ogamba nti kambeere wakati awo, sisalawo, siri eno siri eri naye ndi wakati awo. Tosobola tutuuka ku Yesu olina okusalirawo ddala nti ndi eno side oba side eri. Piraato ye yasalawo n'agamba nja kubeeraawo wakati. Nsobole okusanyusa Abayudaaya, nsobole n'okusanyusa Abaruumi, mbeeraawo wakati ne Kerodi mu balansingi. Abamu ku ffe twesanze nga tuli mu buzibu bwe butyo. Oyagala kusanyusa abantu ku mirimu, oyagala kusanyusa famire yo, oyagala kusanyusa omwami wo, nga weesanze nga you've compromised, you've chosen to be neutral, n'okusalawo lumu ne weesanga nga kuzibu nnyo. Okusalawo nno kuno lumu twesanze nga bwe tubeera mu meeting enzibu nnyo nga twogera ku mannya g'abantu, tuteesa ku mannya g'abantu nga okimanyi omuntu oyo tasaanidde kubeera mu kifo bwe kiti. Ne olw'okuba nti mulina enkolagana, mulina akakwati wa Luganda ajja kunyiiga naye tukoze tutya. Eggulo nafunye omukisa, simanyi abanammwe abamu ka TikTok ka video ka Pastor Kajoba mwakalabyeko. Pastor Kajoba yali mu camp meeting, nabirabye bino ne bineewunyisa. Yayogedde n'agamba nti atuuka mu kanisa emu ababuuzabuuza ku bakwaya memba, n'abuuza omukyala amannya ge n'agamba nze mukyala Musoke. N'abuuza n'owokubiri, muze mukyala Musoke. Ne bimusobera kwe kubuuza ye Musoke ali ludda wa? Ne bamuleeta n'amubuuza ye Musoke. Bino nga sibitegedde, kyogamba olina abakyala 2 ng'ate bonna bali mu kwaya. Nti Musoke kwe kumugamba nti abantu abo tetunabagattibwa, tukyetegereza. Yatuuka ng'alaba bimusobedde kwe kunoonya omukadde omukulu asobole okutegeera ebintu bino bitambula bitya mu kwaya, okubeera n'omuntu ayimba mu kwaya ayina abakyala 2 bonna babayita mukyala Musoke kyokka si bagatte. Agenda kufundikira nga omukadde omukulu amugamba nti omanyi omwami oyo yasinga okuyimba bass, ate ku bakyala abo omu ayimba soprano omulala ayimba alto. N'olwekyo tunaabateeka ku discipline, kwaya ejja kufa, ejja kufuna obuzibu, kwaya yaffe tejja kuyimirira bulungi. Abooluganda, kino kyakuyiga eri ffe ffenna nti wali oweesanga ng'olina okusalawo nga kuluma, gwe kukuluma ng'omuntu
kukuluma ng'ekkanisa, kukuluma nga abakulembeze, naye olw'okuba twagala kutuuka ku buwanguzi, amaanyi gaffe ag'obuwanguzi, standard yaffe erina okubeera Kristo, ate Kristo yekka. Tetusobola kubeera neutral, tosobola kubeera ng'oli awo wakati, olina okusalawo newankubadde ng'okusalawo kuzibu nnyo, nga kuluma, nga kulinnya ku bantu, olw'okuba twagala kukuuma omutindo gw'awogama n'okutuuka ku buwanguzi. Abooluganda, kino kituwa ekyokulabirako. Bano abavubuka tubamanyi bulungi, Shadraka, Meshaki ne Abednego, bwe baatuuka mu kiseera ekyo, njagala mbabuuze, mulowooza nti be baaliyo bokka mu kiseera ekyo mu Babuloni? Tewaaliyo Bayudaaya balala? Naye baasalawo ne bagamba nti newankubadde nga Katonda waffe tajja tulokola, naye tumanyi nti yeoyo yekka agwanidde okusinzibwa. Naffe mu bulumi obungi tulina okusalawo. Okusalawo ndo lumu kubeera kuzibu. Omuntu omu kwe kuwandiika n'agamba nti waliyo ebigambo bino ebisatu: there is a choice, there is a chance and there is a change. Nti waliyo okusalawo, waliyo emikisa n'okukyusa. Choice, chance and change. Nti you and me have to make a choice to take the chances if we want anything to change. Gwe nange tulina okukozesa emikisa, tulina okusalawo tutwale emikisa egyo egijja gye tuli, bwe tubanga tulina kye twagala okulaba nga kikyuse mu bulamu bwaffe. Okusalawo okwo lumu kuyinza okukaluba, lumu kuyinza okwesanga nga kukwawukanyiza n'abantu b'oyagala ennyo, naye ng'osaanidde okusalawo. Ngambye there is choice, there is chance and there is change. We have to take the choices. We have to make a choice to take the chances that come before us if we want anything to change. Pilaato ono ekyomukaaga, he thought he could walk away from Jesus. Tiyesanga nga yali alowooza nti abimaliriza byonna, naye kyali si kyekyo. Tosobola kwesanga nga bakuleetedde Kristo n'olemererwa okusalawo ate n'olowooza nti kino nkibuuse. Yalowooza nti kaakati Yesu ono ngenda muzunza, muzze eno muzze eri, mutwale ewa Kerodi, mutwale wa Matayo essula y'omusanvu olunyiri lwa 24. Mujjukire tuli kwogera ku amaanyi g'obuwanguzi, naye nze nayise sayidi eri biki ebisobola okutulemesa okutuuka ku buwanguzi buno bwe twagala. Matayo essula ya 7 olunyiri lwa 24 lugamba bwe luti nti buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala n'abikola kyaliva afaananyizibwa omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Ekyo kikulu nnyo nti nga tuzze tuwulira ebigambo eby'enjawulo ne tubikola ne tubissa mu nkola, si kubiwulira buwulizi ne tugamba bigambo bibadde birungi. Yesu agambye nti tulifaananyizibwa omuntu eyazimba enju ye ku lwazi, kubanga olwazi luba teruseguka, olwazi lubeera lugumu, ne wabaawo ebintu byonna ebiyuugayuuga omanyi nti osibidde ddala awatuufu. Basebo ne bannyabo, ekifaananyi ekyo ekiddako, omwami oyo gwe mulaba asitudde omusaalaba bamwogerako nga Simooni Omukureni. Simooni ono lwaki muggyeeyo? Nti Piraato ng'amaliriza buli kimu okusalawo, nga Yesu bamutwala okumukomerera, asitula omusaalaba, naye mu bulumi obungi bwe yali ayiseemu, bamaze omukuba embooko, bamutaddeko engule ey'amaggwa, abonyaabonyezeddwa, talina maanyi, naye ng'alina okusitula omusaalaba. Kigambibwa nti asinkana ono omusajja Simooni Omukureni, ate ne bamugamba amuyambeko okusitula omusaalaba. Osobola okutegeera omwami ono kye yakola nti wasitula omusaalaba guno atuuka ekiseera ndooza ne yeewuunya n'agamba naye Yesu ono kimuntu kika ki ono? Ayina ki gwe bagenda okutta, gwe bagambye okusitula omusaalaba, naye nga mukakkamu nnyo.
ekintu kino kyamutawaanya nnyo kubanga Simooni ono kigambibwa nti yali akomyewo okugenda okwetaba mu mbaga ey'okuyitako naye watuuka awatunulira Yesu n'ebyayitamu byonna ne bimusobera era kyamutawaanya nnyo waddayo ewaka ewuwe n'anyumiza abafamire ye n'abagamba nti nasisinkanye omwami badde bagenda kumutta naye nga mukkakkamu teyeefiira nayo naye we namutunuulidde nga ndaba musajja alabika nga mutuufu bye yatuukako ng'asisinkanye Yesu anyumiza famire ye era kigambibwa nti watuuka ewaka omukyala we n'abaana bonna ne bakyuka. Otegeera otya nti bakyuka? Kubanga mu kitabo ky'Abaruumi baboogerako nti Alexander ne Rufus baali batabani b'ono omwami Simon of Cyrene ng'ate ne bafuuka abamu ku bakulembeze mu kanisa mu kiseera ekyo. Basebo ne bannyabo, lwaki nkijjeeyo? Nti omwami ono atulaga ekyokukola bwe tuba tuli bakutuuka ku buwanguzi. Tetuteekeddwa kulwawo okusalawo, tetuteekeddwa kwesanga nga tulemereddwa okusalawo ekituufu. Mu Luka essula ya 23 olunyiriri lwa 26 boogera ku Simooni ono nyagadde musobole okumutegeera nga tugezaako okuwumbawumba. Luka essula 23 olunyiriri lwa 26 lugamba bwe luti nti awo baali nga bamutwala ne bakuwaata omukuleni Simooni eyali ava mu kyalo ne bamutikka omusaalaba okugwetikka ng'amuva ennyuma wa Yesu. Ekyewuunyisa nti Simooni nga we mbagambye nti yeetikka omusaalaba n'akola buli kisoboka. Olwaleero singa badde bakuwadde obuvunaanyizibwa obwo osobola okubukola. Obikula mu Makko essula ya 15 olunyiriri lwa 21. Makko essula ya 15 olunyiriri lwa 21. Mark chapter 15 verse 21 lugamba bwe luti nti ne bawaliriza omuntu eyali ayita Simooni ow'Ekuleni ng'ava mu kyalo, kitaawa Alexander ne Rufo okugenda nabo okwetikka omusaalaba. Bano nno be mbadde njogerako, Alexander ne Rufus. Ate ekyewuunyisa bano bafuuka abakulembeze mu kanisa mu Baruumi essula 16, Romans chapter 16 and verse 13. Njagala bino musobole okubitegeera nti we tuba tuli bakutuuka ku buwanguzi, lumu olugendo luyinza okuba nga luzibu, tuyinza okubeeramu n'ebisoomooza. Amanya gaffe gayinza n'okubutagoogerako mu kiseera ekyo nga tuyita mu buzibu, naye mu maaso abaana baffe abazzukulu baffe be bayinza okuganyulwamu. Baruumi ssula 13 olunyiriri lwa 13 lugamba bwe luti nti mulamuse Rufo eyalondebwa mu Mukama waffe ne nnyina mange. Mulamuse naye tukomaawo olwa 13 nti Pawulo ono nga wandiika mu kanisa ey'Abaruumi ayogera ku mwami ono Rufo. Kubamu akafaananyi emabega liwayindi ng'olabe taata we ayita mu kusoomoozebwa, taata we ayita mu kugezesebwa. Kitegeeza ki? Nti we tuba tuli bakutuuka ku buwanguzi tujja kufuna ebisoomooza bingi. Lumu abantu bajja natusekerera nebye tukola, lumu abantu bayinza n'okwewuunya, naye bano kiki nnyo kye bafa, kigendererwa kyaki? Naye bw'omanyi ky'oyagala okutuukako, omanyi ky'oluubirira, kiyinza obutakola magezi mu kiseera ekyo, naye ng'omanyi nja kukola buli kisoboka mu maanyi gange okutuuka ku buwanguzi. Yesu bamaliriza bamukomeredde, naye mu kukomerera okwo kirina okuba nga kyatawaanya nnyo Piraato, kubanga yeewuunya. Kubamu akafaananyi
ng'Abafalisaayo bazze ne bamugamba omanyi omusajja ono tutamusalira magezi abagoberezi be bajja kujja bamubbe bagambe nti yazuukidde. Era ne basala amagezi ne bagamba tuteekewo ki abakuumi bakuume kubanga tetumanyi kinaabaawo. Piraato ono yali mu birowoozo bingi ekiro ekyo nga yeewuunya omwami ono nabadde n'omukisa nabadde nsobola kukola ekituufu naye nalemereddwa. Basebo ne bannyabo ndowooza awulira olugero lwonna nga lugenda mu maaso, naye ekyasinga okumwewuunyisa mu kifo kyennyini we baateeka abakuumi, abantu abalina okulaba nga Yesu tazuukidde, abakuumi bano bennyini be bakomawo ne bamugamba nti omanyi ekyabaddewo, twabulabye ekitangaala ekyatususseeko. Omwami ono yatuuse ku buwanguzi. Omwami ono bwe twalowoozezza nti tumusse, omwami ono gwe twalowoozezza nti tutaddewo abakuumi, omwami ono gwe twalowoozezza nti we tumuziise tusiirinzeewo. Ensi no bwetyo weebeera. Abantu abamu bayinza okulowooza nti emikisa gyonna bagituggyeeko kubanga be baliwo be bafuga. Abantu abamu bayinza okulowooza nti batulemesezza okutuuka ku buwanguzi, buli kyoleeta ne bakikuba, buli kyoleeta ne bakikuba. Naye Katonda wakufujjako eddusu n'agamba nti y'ono gwe nnonze. Abantu ne balikola ki? Yuuyu ky'ekiseera kyo, era ekiseera kyo kiba kituuse. Tewali asobola kukikuggyako. Kyebulaba omuntu omu yagamba nti if it's God's time, nobody can stop it. Wekibanga kiseera kya Katonda tewali asobola kukiziyiza, naye wekibanga tekinatuuka tewali asobola kukipapya. N'olwekyo wetubanga twagala kutuuka ku buwanguzi tulina okubeera abagumiikiriza. Tulina okubeera abagumiikiriza kubanga okusobola okutuuka ku lugendo weesanga ng'olina okutambula mpola mpola. Abapapa bafundikira nga bakooye. Njagala kubabuuza ekibuuzo, what will you do with Jesus? Onaakola ki ne Yesu? Bebbulaniya sula 6 ennyiriri 6. Ogenda kukola ki ne Yesu ono? Kubanga wayagala kutuuka ku buwanguzi. Naye obuwanguzi buno osobola kubukwata, osobola kubeera nabo. Bebbulaniya 6:6 agamba nti ne bagwa okubivaamu kyekiyinzika bo okubaza obujja. Oluganda wano lunemi. Atugende ku kiddako. Nga tuwunzika basebo ne bannyabo. Number 1 byetwagala what to avoid. Number 1, wanted to avoid mistakes. Fe tuba tugenda kutuuka ku buwanguzi, ekisooka tulina okulema tulina okusalawo mangu. Number 2, tulina okulemererwa obutasikatira, not to hesitate. Number 3, compromised, okwesanga nga oli eno n'eri tosalawo. Number 4, chose his job before Jesus. Number 5, wanted to remain neutral. Number 6, he thought he could walk away and remain innocent. Basebo ne bannyabo, bwe tuba twagala kutuuka ku buwanguzi tulina okuba nga tusobola okusalawo amangu. Tulina okuba nga abantu tetusikatira. Oyagala kusalawo naye oli awo, banaagamba ki, banandaba batya? Ekyo nno kiremesezza nnyo abantu okusalawo obulungi. Tulina okusalirawo ddala. Olwaleero nkubuuza, onaakola ki ne Yesu? Oyagala kutuuka ku buwanguzi. Naye obuwanguzi obwo okakasa onaasobola okubukuuma. Katonda waakuwa obuwanguzi obwo bw'oyagala mu kiseera kino. Will you manage the victory? Will you manage that office? Kubanga oyagala promotion, oyagala essente, oyagala ettutumu, oyagala buli kimu, naye bwe baba bikuwadde mu kiseera kino teweerabire Yesu ddala. Kyevulaba lumu Katonda atuyisa mu bino byonna such that we tumaliza nga tutuuse ku buwanguzi tumanyira ddala nti ani yatuwadde obuwanguzi? Katonda. Si maanyi gaffe, si magezi gaffe. Mukama katuyambe basebo ne bannyabo,
atuyambe mu lugendo lwaffe olw'okufuna obuwanguzi, katuyambe mu lugendo luno olulimu ebisoomooza bingi okunywerera ku ye, obutabeera nga Piraato yali asobola kutuuka ku buwanguzi. Olwaleero sitole ya Piraato yalibadde ya njawulo nnyo singa yakola ekituufu. Kyeva olaba mbasaba nga mbeegayirira nti musalewo obulungi ennyo, temupapa, temusika, temulwawo kusalawo, ate temupapa nnyo. Mukama atwere wamu omukisa. Okusaba kwange kuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina nnyo. Amiina. Tweyanza nnyo musumba. Mukama afwenye omukisa. Abaagalwa nja kubasaba munsonyiwe bakagulambula eriyo noise abaana bavuddeyo mu kkanisa. Mu kiseera kino tujja kuwulira oluyimba namba 10, mukyala kojja tereka oluyimba namba 10 n'oluvannyuma musumba ojja tuwerayo esaala esembayo. Tekuliiko sound nnyabo. Mwana tujja kuwangula, weesibe ku lwa Yesu, weesigama ye, weola kuyo. Bananga abaana mulekerawo okwogana mutule wansi ate nga musirise. Mu kiseera kino tujja kusaba omusumba ssebo tuweereyo esaala esembayo. Okay, katuweeyo okusaba.
Kitaffe omulungi ajjudde ekisa n'okwagala tujja mu maaso go nga tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Twagala kwebaza nti olwaleero tubadde tuyiga ku Piraato. Ekyokuyiga kiyinza okuba nno nga kibadde kizibu nga kizito nnyo. Naye Piraato alina ku ye tulina ebyokuyiga bingi bwe tuba tuli baakutuuka ku buwanguzi mu bulamu bwaffe, mu bufumbo bwaffe, mu bizinesi zaffe, mu lugendo lwaffe olw'ekikristaayo. Bwe tuba tuli baakutuuka ku buwanguzi tulina okuba nga tusalawo mangu, tulina okuba nga tetusikattira, tulina okuba nga tuyimirira ku mazima, nga tuyimirira ku kituufu. Olwaleero Kitaffe twagala kusabira buli omu asobodde okukuŋŋaana. Twagala kusabira amaka gaffe ag'enjawulo. Abatawulira bulungi wakati mu ffe tusaba Kitaffe ogole omukono gwo ogw'ekisa. Obakwate awasinga okuluma ennyo, obawonye endwadde ze balina ez'omubiri n'ez'omwoyo. Abo beetaaga ensimbi Kitaffe tusaba obakyayi